Wetwogerera sawa zino Uganda yakola budget ey'omwaka ogwa 2025 guno gwennyini gwe tulimu 2026. Ngera nga budget enaatera okusomebwa. Budget ejja kusomebwa nga lumu omwezi ogw'omusanvu. Uganda yakola budget ya trillioni 7 mweza trillioni 7.2. Nenga ku trillioni 7.2 ezigenda okukola kwegamba omusolo ogugenda okuva mu bannayuganda budget yaabwe. Uganda yakola budget egenda okutambuza eggwanga mu mwaka gwa 2025-2026 nga ya trillioni 7.2. Naye ng'omusolo revenue yo ala egwegenda okusoloza mu bannayuganda mu kwetooloola eggwanga Uganda mu bintu byonna ebigenda okuvaamu omusolo lyonga eggwanga Uganda ligenda kusoloza trillioni 3.6. Kitegeeza nti trillioni endala 3.6 ezikola 7.2 bagenda zeewola. Okitegeera bagenda zeewola naye ng'ate gye beewola nabo bayino basasula ku budget eno eya trillioni 7.2 oba mugenda bitegeera. Mwenna abawoza muzeeyi tova ku main send not to protest vote mujja ku video eno mbeko temuyiga. Mu kaseera kano Uganda budget y'eggwanga Uganda half of the budget egenda okukola omwaka mulamba tugenda gyewola naye nga gye twewola batubanja ng'amabanja gokka ng'amabanja gokka ge tulina ate era nago tulina okugasasula ku budget eno yennyini gye twakoze ya trillioni 7.2 oba mukitegeera. Mwali muzeekawo ne mwebuuza ani peneti eyalya biliyoni 700 biliyoni ez'eddwaliro ly'e Lubowa era n'omwaka oguwedde bwe baali bakola budget y'eggwanga Uganda baamumma sente ne baziteeka ku masomero ne baziteeka ku malwaliro. Mukulu Museveni yataamuuka ababaka balina mu recession yabajjayo ne badda mu parliament okutuusa budget eyo era peneti ne bamwongera sente oba okitegeera ez'eddwaliro ly'e Lubowa. Naye eddwaliro ly'e Lubowa musingi era General Sachenge n'avaayo n'atuwa report egamba nti eddwaliro kye liva lyagaana ettaka ly'e Lubowa likyaliko enkaayana. Yonga gavumenti yatandika okuzimba eddwaliro ne baspendinga biliyoni 7 nga tebannanoonyereza nti ettaka eryo lyani we bagenda okuzimba eddwaliro lya gavumenti ddamba. Okitegeera era loko munnayuganda yenna alina common sense waliwo tuddawo ne weebuuza ani loko, who is loko? Ani loko? Loko yaani oyo abeera ayina ebbanja abeera abanjibwa gavumenti ya Uganda buli mwaka gwa budget buli financial year. Loko abeera ayina sente mu budget y'eggwanga Uganda. Who is loko? Who is loko? Kaakati katulabe loko omwaka guno 2025 nga tujjeko omwaka guno oguwedde guno omwaka gwe tulimu loko nga yo loko bagenda jiwa biliyoni 600 biliyoni loko nga yo loko oba mukategedde nga yo loko yatuwola ki era tugisasula ki kiki kye yatuwola loko? Who is loko? Lwaki ye buli budget abeera ayina mu sente ziba zaaki? Mirimu ki loko gyekola mu ggwanga Uganda ezo ezigisasuza sente buli financial yanga yo loko ayina mu sente ezitaka wansi wa billions of money. Who is loko? Era mulimu ki loko gwekola mu ggwanga Uganda ogwo ogubeera nti buli budget ekolebwa loko ayina mu sente. Peneti omwaka guno gwa 2025 ng'oggyeko omwaka guno gwe tuli mu kuba amabega guno gwe tuyingire no budget gye bali mu kukola peneti ayina mu biliyoni 465. Peneti eyakumpanya sente z'e Lubowa biliyoni 7. Who is peneti? Lwaki peneti buli mwaka financial year abeera ayina sente empitirivu mu budget y'eggwanga Uganda? Who is peneti? Who is behind peneti? Oyo asasulirwa na mu public kwegamba asasulirwa na mu budget y'eggwanga ddamba. Who is peneti? Kano kagende eri baganda bafa abayisiraamu mufuti mubajje gavumenti bannayuganda ffe public debt gye tulina mulimu ne mubajje ng'omuntu okusasula amabanja ga mubajje yakwata omuzikiti gwe Kampala mukadde n'aguwa bammanerenda ne yeewolayo sente n'akola ebintu bye n'azimba ebizimbe bye n'azimba amaka ge n'alabirira abaana be n'aweerera abaana be n'akola bizinensi ze. Kaakati ffe bannayuganda tugenda musasulira biliyoni 14. Kaakati gavumenti bwe neebe maze okukwata sente ezo biliyoni 14 n'eziwa mufuti mubajje
mulowooza omuzikiti ogwo ogenda kusigala nga gw'abayisiraamu bagenda kusigala nga gwa Museveni. Okitegeera kubanga Museveni yabalaga nti agenda kusasula ssente ezo ezibabangibwa naye nga Museveni si yagenda ozisasula mmwe kennyini mmwe mugenda ozisasula naye ate omuzikiti gujja kuba sigwa mmwe mujja kuba temukyalina authority ku muzikiti ogwo omuzikiti gujja kuba gufuuse guyina bannyini bo. Okitegeera guyina bannyini bo kubanga kati ffe abannansi ffe tutandise okusasula amabanja ga Ssekinnoomu nga mubajje ssente yawola ki Uganda mubajje nga ye mubajje kiki kye yawola Uganda ekyo ekimusasuza ssente eze biliyoni 14 kiki kye yatuwola. Mulaba amalwaliro butabaamu ddagala mulaba nguudo mbi mulaba baana baggwanga butasoma bulungi butaba na bikozesebwa abasomesa basasula mitwala na 400,000 nazo baziba waleeti baba wa buswazi mulaba basirikale kusula mu zimama yingi ya pole sente ezalikoze ebyo byonna peneti yatwala wizi peneti loko yatwala wizi loko kiki kyawe eggwanga. DR Congo mu mwaka gwa 1998 1999 gavumenti y'eggwanga Uganda Museveni ne group ye nga badumire gye lya UPDF bagende Congo ne batandika okubbayo ebyobugagga ebyo bye babbayo ani yabitwala oli yagenda Museveni ne gavumenti bagende Congo ne babbayo ebyobugagga ne babikozesa business zaabwe ng'abantu ne bagaggawala bo ng'abantu Ssekinnoomu naye gwe munnansi atunda kasooli kukubo gwoyina okusasula ebyobugagga ebyo ebyabbibwa Congo ebitajja wano mu Uganda yadde okuzimbira akasomero akabibi nti omwana we agendayo n'asomerayo. Okitegeera gavumenti ya Congo guno omwaka tugenda giwa biliyoni 247 mu budget y'eggwanga Uganda gye twakoze ya trillion 7.2 nga revenue egenda kusolozako half we 50% of that budget that is 36 billion. Kitegeeza half percent of that budget the 36 billion endala ezijuliza budget zigenda kwewolebwa mabanja naye ng'ate mu eyo budget yennyini mwe tugenda okukwatira ssente tusasula amabanja agatubangibwa agaba Ssekinnoomu wiziroko sente zibawa loko lwaki tebazikwata ne bazisasula eri gye twewola wekanga nti tusasula amabanja public debt tugisasula naye ate yeeyongera kulinnya sente zali badde zisasula public debt nekendera baziwa loko bamubajje ba peneti bani wizi peneti ajja mu ggwanga Uganda ne mumuwa ettaka ly'erubowa ne mumuwa ne ssente eddwaliro n'atalizimba n'asigala ng'agenda fulire ate n'asigala ng'akyafuna ssente mu budget. That is an investor. Really, is that person an investor or someone in the government is behind that person? Peneti abeera tya investor government yensi nemuwa ettaka free nemuwa ne ssente free n'atakola kye bamugambye kukola ne kitabaawo myaka 7 kyokka n'asigala ng'ate that same person so called investor akyafuna ssente mu budget ezisinga ne ssente ezigenda okukola ku bizibu by'Abannayuganda kubanga ogatta Lubowa bogatta like Mulago nogatta education system nogatta biki oyinza ogatta nga ssente zokka ze bagenda obiteekamu teziweza ssente ze bagenda kuwa peneti biliyoni 465. Awo olabayo abawumba tuuta abali eyo abanonya n'omutwalo ogubabuze muzeeyi tuva ku maini tuwafuna eddembe twebaka sleeping with empty stomach because of the government, sleeping with poverty because of your government. Esente zandibadde zikukolera ebyetaago by'ogwe munnansi zisasula bali abatalina kye bakoze peneti kikyakola mu ggwanga Uganda ekimusasula loko kikyakola ekimusasuza nti ye every abamu ne ssente bano mundeetere bano ba politics tankwatako abasirusira babawumba tuuta batategeera what is going on in Uganda.